You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Tukyagenda maaso mikwano gyaffe abalungi era twagala okwebaza Katonda dakiika zino ezifaanana bwe ziti mukwano olina okubeera wa omutima gwa Mukama wegukubiraawo olina okukwata era wewali obulamu bwe tulina okutambuliramu si kyangu naye Katonda ajja kuwekisa. Tukyagenda maaso era nga tugamba tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe maama tuyingirire wadde akaseera kadduse emisinde embaga Katonda agikola wakati mu mbeera eyali efaanana bwetyo. Katonda yakola ebyekisa wakati mu mbeera efaanana bwetyo Katonda nze nagezaako okugamba nti oba nsiibeko naye amazima era kino nkitwala eri bannange basingo oba abantu bonna okusaba wano nga tonaba atuuka mu lutalo kikola nnyo amakulu. Essaala eno gye tusaba emabega etuwanirira akaseera k'otuukamu nga tosobola kusaba naye essaala eri nga gy'osaba emabega ekuwanirira. Nze bwe nagamba nti nga ndaba oba mbeera ndaba ekyankalanye ne ngamba oba nsiibeko amazima nabeeranga omuntu atasiibangako bukyabaawo mu nsi. Kyagaana nengezaako nkake kyagaana nenkivaamu nempanika katambi fiire namu nga ndaba nga ndowooza Katonda ng'agamba tonyambaako okunwanira nenkita nembivaamu era saasiibako ku kwanjula kwange saasiibako ku mbaga yange saabisiibira saasiiba wabula mu byonna ebigambo bye nayogeranga byegenda kwerabira nagambanga kintu kimu nagambanga Mukama ono omwami saamwerowolezaako saamwepangiraako saamwekiriranyako yadde n'akatono Mukama kwali kwagalako bwe kubanga kwagalako ekitiibwa kye kiba kirabisibwa byebigambo bye nayogeranga paka ne ku mbaga byebigambo bye nayogeranga kati mba ndyawo nga byonna bibaddewo Katonda n'ayamba entalo byonna ne biggwa entalo ne ziggwa kati ne tugenda ku kwanjula nga ye message esembayo egenda okunkakasiza ddala nti kituufu ono mwami wange nga tunakakasa nga tukooya Mukama amazima basingo tutawanya Mukama naye bwabanga ali wero packet singa yajjanga wali ge nali mwaga ndowooza twandibyanguyiza ne ku supiidi era abaami amazima bambi mwekuŋŋaanyengako nga bukyali amazima muleme kumenya ne basinga abawala mututawaanya naffe batutawaanya amazima kati nsanga olaba olugendo luna lunasigala nga mbooza Mukama nandegyeze ne ngamba kituufu atugende nga ntunulira wali nga bwe nakugamba nti kino kijja kuba bwe nakugamba nti kaviiri ojja kaleeta bwe nakugamba nti wano ojja kuleeta kyogamba enjiri ya musumba tomuto gy'olira nti Katonda akuba abaami si lwakuba nti ayagala abakubi naye bw'aba bulungi naawe mwami sirwadda teyandikulabye singa yali ali wero packet alina buli kintu kyonna kituufu naye atugamba abatoowaza koyemuwa bwetowaze kati mutunuulire engeri gy'afaananamu olwaleero golowooza bw'afaanana kati yandibadde akulaba ate tanaba kutuukawo wali bwennyini naye mu byonna ne ŋŋamba nti Mukama kino kubanga taata wange
ekyangambisa nti mukama kuno bwe bujulizo bunaaba busembyeyo kwekyo kyogenda okola olw'ensonga nze nga twakula ne maama tetwakola na taata nga nze mu lujja lwa taata sirinyangamu kigere kyange kati nga nze ngamba ate nga batenda taata mukambwe ennyo muzibu nengamba obudde buweddeyo sigendangayo naye baluwa gyentwala kwe kuli deete ez'okwanjulirako ebiro biweddeyo ebulayi wiikisi 3 ezo deete zituuke nno omwamizi yali yateekako nengenda wasenga mwagenda kati owasenga twali twogerezaganyako ne mama ku simu byonna nebimuyita byonna nasigala nga nze njogerezanga entaguzaagenda nga nasigala njogerezaganya nabo bo ne bagamba kati obudde bugenze byonna kati bikwasaganyize wamu senga unesenga ne bamupa nenjogerezaganya naye nembimunyonyola byonna nga bwe byali ne bagamba kale mujje tujja bikolera wamu kati nengamba mukama naye wano ku ntale ezo ezaaliwo ezo ze zampa omutima gwange okwagala mukulu Sserwadda munda munze kubanga eriyo ekigambo ekyayogerwa naye nga kya bulimba awo nenjoga nengamba kitegeeza n'ebimu ebibadde byogerwa bya bulimba kati bagenda ne bagamba ekigambo ekifaana bwe kiti ne bagamba nti abo tebagenda tebeekebeza musaayi fe abalokole tusooka kwekebeza musaayi kituufu bagenda okukyogera nga ne baluwa z'omusaayi nza zirina nga twagendayo ngera n'omwana wa sita wange nga nazibalaga nako n'omwana wa sita wange bagenda okukyogera nga naye waali nga tuzirina kati ekyo nekinyonga nengamba mukama kati ono omusajja kamukirize mu mutima gwange njya mwagala nenja era olunaku olwo Sserwadda luyayingira mu mutima gwange kwolwo olunaku Sserwadda luyayingira mu mutima gwange naye wali wona tutambudde emabegeno yonna nga nze mu ndowooza zange taliimu mukama yaleetayo ekyo asobole okuyingira muli amazima kwolwo olunaku Sserwadda luyayingira mu mutima gwange okuva kwolwo olunaku paka nakati mwali kati kalulu kubira Yesu amina olinayo obudakiika butono naye kati munnange nenkola kye ne tugenda kukwanjula bali bagamba tebigenda soboka tekigenda kuba naye munnange nagenda wa muzeeyi nesinkana muzeeyi mama yamperekerako ne tugenda naye sigenda ngayo amazima abantu betwasooka nga matwatuyitanga ne mubasenga bamu nga bavumya bamu bajjajja nga batuyombesa kati bino bye mukoze mu bwangu wano kwe kututegeeza zedete zemutaddeko biki naye nga ngamba mukama ansi esembayo eva wa muzeeyi ngenda okutuuka mu lujja lwa muzeeyi yanyaniriza nangwa mu kafuba nanywegera nangamba mwana wange mbadde nkusubwa kati mama namunyonyola mu sitole zonna nabimuyitiramu nagamba nze nkwetedde muwala wo yalina ensonga zo zayagala okugamba naye nga sigenda ngako mu lujja lwa taata mu bulungi era ne taata emabega wali nali namunyigiramu okusinzira sitole mama gyali yatuwaako naye n'okusonyiwa kuno nakyo kirungi namala nensonyiwa taata nze mbulamu bwange nali nakyawa taata nga simwagala naye kuno okusonyiwa kuli kuba tusomesa eri mu bapya kutukolamu nnyo omulimu nasonyiwa taata kuva ku ntobe y'omutima gwange nemusonyiwa nemwagala era yagenda ng'okunyaniriza eri nga nange mpulira omutima gwange gumwagala yananyiriza nentuuka nange mu nyumba nensooka mugamba taata nalokoka era nsooka akutegeeza ku Yesu nti mulungi nagamba mwana wange tuula wano nantuuza nemunyumiza ku Yesu kadakiika ako namugamba taata nga sinaba kusimulula tuli nkuleetedde naye nsaba tusabeko nanzikiza taata wange musajja mutamiivu anywa naye taata teyatawana kwolwo twamusanga nga tanaba kunywa ngali mulungi nnyo ng'enjogera y'ennaku zino ng'abagamba nti alikiriya namusanga nga alikiriya kati nga tataddeeko tanaba akoleeza taata nanyaniza bulungi nemulaga ebbaluwa nagamba ngende ngisomere ku mabbali nemugamba neda taata gikolerawo wennyini taata byonna nabirabiraawo teyatawaana nakutawaana okumanya bana ebintu bya katonda bwabanga yapanze ekintu akyerukira yekka paka tomuyambako taata gwe bali basuubira okubaako b'okungobesa emigo oba okukola ki yadda mu bbaluwa eri ng'awandiika nga naye buli kyawandika agamba mwana wange mukama abawa omukisa mwana wange mukama abawa omukisa mwana wange mukama abawa omukisa kwegamba twava n'owa bode yatutwala
naye yali amumanyi yavaayo ng'anyenya mutwe ng'agamba mwana gwe n'ekintu ekirala ky'ogenze nakyo wa kitaawo naye lwakuba nti Katonda yali amaze okunsimulula anzigyeko buli obusibe bwonna amaze okunsimulula Katonda n'alyoka anyamba ne tuvaayo wa taata ne mugamba naye no taata okimanyi tetugenda kwanjulira wano waka tugenda kwanjulira wa mama olw'ensonga twanjulira wa mama olw'ensonga nti wa taata saakulirayo naye nakulira eno wa mama ng'abantu gye bamanyi gye bategera ate nga wa taata waliwo ku lugendo luwanvu erina musagali kati nengamba tujja kwanjula taata tiyali nambuzibu yagamba mwana wange ngenda kujja bwe nagamba abantu taata agamba agenda kujja tebakikiriza bagamba tekisoboko ye musajja kujja tagenda kujja bannaye Katonda yanyamba taata najja kukwanjula kati nonge ebintu amazima nze nali nesigamye ku bantu ab'ekyaki nti be bagenda okunyamba benange bempereza nabo mu kaseera ako batuuka ekiseera bona bambi batuyuwa naye Katonda talekerera abantu be Katonda bw'abanga yapanze ekintu akyekolerako paka ku nkomerero bw'abanga yakipanze okujjako nga bwepangidde naye Katonda yatukolera ebyekisa twayanjulya mu kaseera kali kanjala enjala yali mpitirivu nga mu kyalo omuntu okwekuula eky'ebitaano aba munoowo naye munnange Katonda yatukolera amazima ngenda okuva eno okugenda mu kyalo embaga yali egenda kubeera nze saaliko nakugamba nti oba omugole bamufumbirira ebiki nze se banfumbirirako ebyo nagenda okuva eno mu tawuni okugenda mu kyalo nava eno lwakutaano ng'embaga ya lwamukaaga okwanjulanga kwa lwamukaaga ne tugenda naye ngenda okutuukayo nga bye nali sisuubira nga gyebiri amazima nalaba Katonda ku kwanjula kwange nga yabikoze nagenda okulaba abantu babagamba ne bagamba babiganye baleta abantu babatuuze mu nyumba naye nga okuva obuto nayogeranga ne mbagamba nzima bano mu lujja balinzijawo nambaga ng'ekyo kyo nakyogeranga kuva buto era emyaka ne bwe gyagendagendanga ne bagamba tulinze embaga gye watugamba mu lujja ekyo kyo nakigambanga kati abangamba nti tugende mu nyumba nze ne ngamba nedda Mukama njagala ngenda abantu bategeere nti amazima mole yayanjudde bannaye nsente zate nti waitere wali naye nalaba Katonda nali ndi awo ngenda okuva eno okutuuka mu kyalo ng'abantu baleese emmere basibye emiwumbo gy'emmere ngenda okulaba nga amazima tenti zize ngenda olaba ebyuma biyingiddewo sategeera gye byava sategeera byonani yabikolako naye nalaba amazima nga kwali kisa kya Katonda nakwagala kwa Katonda kati singa ali eyo togwamu maanyi togwamu suubi Mukama ali wamu naawe muganye akupangire muganye okirize ekyo kyabayogedde bwakiriza ekyo Katonda kiyeki yakuteeseza ebintu byeruka byokka kati munnange mu mbaga mba ngenda okuva nkyamba sinaba nakuva mu kyalo nga nkyali mu kyalo okwanjula kuwedde ngenda okubeera nga mpulira amasimu gagamba gawuni ewedde kino kiwedde naye nga nababikolako nze sibamanyi n'okutuusa kaakano nze sibamanyi sibategeera era nebaza abantu bonna abakola yakitandika bannaye bonna abatandika okuva oluberyeberye omulokozi waffe Yesu omwoyo omutukuvu baaliwo mbeebaza n'abamu bonna be yakwatako amazima Katonda yakola n'okutuusa kaakano bannaye ngenda okutuuka nga gawuni zino ziwedde kino kiwedde kino amazima Katonda n'atukolera embaga yatukolera embaga mwaka kyogo amazima Katonda yatukolera embaga mu mwaka gwali 2014 Katonda n'atukolera embaga naye amazima tulabye Katonda ffe Katonda yatukolera era mu kutukolera abantu bagamba nedda abo tubawaddeyo emyezi egyo esente ze banaafuna mu mbaga akasana zibawaggwako bajja kuba baawukanye bwe batyo bagambanga naye twebaza Katonda nti akyatuwaniridde n'okutuusa kaakano sinobangako sizingangako ku bikunta byange ne ngamba nti ngenze mukulu Serwadda abadde mwesigwa amazima andabiridde Mukama abadde wamu naffe atuyambye kati mukwano gwange oli eyo nkuzaamu amaanyi n'essuubi nti lemera ku Katonda embaga yewamu yali ebaddeko embaga ewaffe yali ebaddeyoko ate owa mwami Serwadda yangamba yali tebangayo ye yasooka naye ewaffe nze nali ku kwanjula nali nze wakusatu mu mbaga nali wakubiri naye amazima
nalabanga Katonda ebyange byali birala nnyo amazima nze sinange Yesu akongera ku bulungi bwa Katonda nze nenyambala gawuni 2 gawuni amazima abantu bayita gawuni zaali 5 omukyalo omunankubira n'esimu nangamba munnaye tosobodde kwambala gawuni yange naye kankuweerezeemu sente nga simumanyi n'okutusaka kano simumanyi amazima nasindika ku simu yange sente yasindikako emitwalo gaali 2 naye nga nze simumanyi kati nzaani mazima Katonda gwakolera nzaani olwaliro mwami Serwadda amasimati webale kola omulimu ogwo bannaye ekyo kyo Katonda ampadde ekisa nkyalwana njagala ddala Katonda atufuule ekyo kyayagala tubeere naye nga mukulu Serwadda amazima matuufu Mukama yamumpa era nkimwebaliza naye tabadde musajja mwangu ng'abantu bwe baali balowooza abantu bwe baali balaba mukulu Serwadda amazima musajja mwetowaze era bwe bandaba nga bagamba nti nze ndi kalalulalo bampitanga kakawala kalalulalo ne bagamba oyagenda mulinya ku mutwe naye mukulu Serwadda tabadde mwangu naye Katonda atowadde ekisa eriyo omuntu gwogamba nti ng'omutunulira n'ogamba kino olugoye olwo lugyemu olwo tolwambala munaye olugoye olwo tolwambala lugyemu n'agamba kandugyemu naye mukulu Serwadda nga y'omuntu gwogamba olugoye olwo munaye lwononese wano n'akugamba ye lwayagala n'atambula n'omugamba nedda kino kola bwoti n'agamba kyenjagala n'agenda naye mu byonna yambagako era nangoza naye nange saakoowa olw'ensonga nti naye nikwetaga nange gali amajinto ge nali njagala amasumati ge nali nnoonya nange saakoowa nasigala amulemerako ate nga kwenteeka n'okusaba nengamba Mukama nze ono y'omuntu wange gwe wampa mwagala naye Mukama wano amazima ndabye nga Katonda agenda akyusa omutima gwe mpolampola wona ebibadde nga birabanga ebitasoboka Katonda n'akyusa mpolampola Katonda agenze nga atuyamba atuwaniridde atubeereddewo owalabye ng'owazibu amazima Katonda atubeereddewo agenze nga atuyamba atusasulira ennyumba agenze nga atukolera ebintu ebyekisa atuwambaziza atunyiriza kibadde kisa kya Katonda omuntu oyalaba ku mwami wange emabega eri mu luberyeberye ne kaakano alaba nga amazima tulina eddala Kristo bwe tutuuse amazima nange kati waliwo olumu lwayambala nengamba wow Kristo nange kati ndaba nga ne bwe ntambula naawe ngamba nti oli mwami wange tonkwasa nsonye kukwanjula era ekyo amazima omwami wange Katonda agenza atukola mpolampola obulungi obutagambika amazima walinga otya n'okumulaga muganda oba mukwano gwo n'omugamba nti banaye omwami wange olw'ensonga nga gwe nibogezaako okumufuula kyoyagala nga takyagala naye munaye Katonda agenze nga amugonza mpolampola n'obuweereza buno omuweereza bw'oweereza Katonda naye agenda akukuba lipeeya mpolampola nayogerako naawe n'engeri ez'enjawulo kati agenda akyuka kyogamba mukyala Serwadda abakyala baagala nnyo abaami nga bali simaati amazima batuweesa ekitiibwa olaba nga katugeze omwami Serwadda azze wano oba azze n'akusisinkana n'omulaba n'omusinga nange ekisati kyayambadde kyonna kirabika bulala kyekunyiza kirabika bubi nnyo ogamba ye talina mukazi omukazi we tamufaako naye kati bw'abanga alabika bulungi ogamba wow omukazi naafaayo okiraba naye wali omwami wange nga gwe bambi ne bwekunyako nti ofaayo n'omugamba yambalako kano ng'abigaana Kristo alondayo kiri kiwayozeza eggulo ekyomu bbaafu nga ye kyateekako olw'ensonga yali eferigi yali yakuliramu ate bannange basinga okamba gambayo kana akagambo enti omuntu mugumiikirize sooka omanye kiki kiyali emabega yabeera atya bw'aba teyayagalanga kunaaba oluusi babeera tebaagala kunaaba naye omugumiikiriza n'ogenda ng'omukwata mpolampola tobuubuuka era nze singa nali omuntu abuubuuka ennyo kiki oba oli awo singa nanooba naye nedda ogenda omukwata mpolampola nze omwami wange kati nze mumanyi namuyiga bannaye oyiga omuntu wo era abakyala abafumbo bannaye yiga muntu wo fe nga abafumbo ate abafumbo kati basinga mubavuddeko
olwaleero muline mwami Sirwadda tulina emyaka mumaze emeka kati saawa zino giweze katugambe 5 myaka 5 sinobangako sinabagenda ate tekigenda kuba wakati mwagala amazima mwagala Sirwadda mwagala omuwubira kati mwagala nnyo era banyambanga tebamunkwatirangako kuba mwagala nze manyi gye tuvudde nze manyiyo olw'ensonga mu biro biri bwabakusinkana esaawa zinamwagala teyandimukkiriza bw'ataba Katonda teyandimukkiriza naye kati ngazezaako kati awo amazima tebamukwatangako bamundekere nze kati mumanyi abala tebamutegeera nze ntegeera embeera ze manye kimunyiza manye bwenjogera kina zijja kuvaako aboboke ate buyeekyanga bayekyanze kati manyi kati omulala totawana kwa tomumanyi kyokka bannange kitiibwa n'ettendo byonna bya Mukama tukiddiza Katonda oyo omulamu ekyobwakatonda kijjanga ekibi naye gye kiggwera nga Mukama kikubye lipeeya kyonna nga kinyuma kyogere nga kinyuma kweganga kirungi ddala nnyo ey'amaanyi. Amina. Mukano kyaffe abalungi njagala kubanga ntuwumulamu mu ddakiika zino katono nnyo tugenda amasimu geego ge tugenda okubanga tuddamu bwetele tukomya olukukyenda munana akatonyeza musanvu era ng'oli mu programu yaffe n'enganzi muwanguzi yettawanika tukyagenda mu maaso namba z'amasimu tugenda kubanga tuzibawa okwogerako ne mukyala Sirwadda olwaliro yafuuka ensonga. Hello pastor wabale kuweereza. Amina taata kanuzira sauti mwizi chebukoto nayo nkubide wano sekukubusaawula entebe road omuwambuzi wafagenze mpase kyawo mukitani kamuyara manyi Katonda takora ezo Katonda byone byamukoledde byewunyisa buli omu omanyi omuntu 2016 nga nkyabeereyo kitakurambira abawala baali bateera kuliriza radio nanga omulundi gumu nga batadde ku ebyo aba impact mama iva katereka nindi kuba wansi naye atukana agenda genda nyingura endara nayo manyi yayogera bulungi mu wiki ngabiri yafa nkugamba nti sinabakulukuka naye bwongambo omusawo w'ekiganda tuyinza kukyawagana Katonda bampeera omukisa nsigadde ndi kutanuzira esawuti niziki wano sekukuroodi naye nga banzaara busubire busegirizi namba zisimu kubaka ojja kubanga bakwasaganya singozi mubadde ki ki ekyo. Hallo Musonga anje yasiyebazi Amina osibye atya Musumba bulungi Musumba mwaguzi waffe yebale kuwangola. Amina mukwano Yebale Katonda afa muwanguza ekiteewa kimugire Musumba nze mbuuza tebanazaala ku mwana kale kaaba tugambe tulina abaana era Mukama atuwadde ezadde tulina abaana kati mubufumbo bwaffe twakazaala abaana bali 3 tulinamu Feva netubeeramu Ereja netubeera ne Rufi Mukama atuwadde ezadde mukwano. Hello omukyalo oyo nga bayise wala bannaye Katonda nga w'amaanyi Katonda ayambye munange ekyo nkisabira nange kintuukeko kasana onamwesiga nkisabira nnyo kintuukeko nange nze mu kubonaabonera mu buwuulu mulemereko kale neyaza bambi Katonda abakuume ne famire ye. Amina Kigadde Joseph Mutoolo Kyebando. Amina. Hello Hello anje sebo Mukama baze pastor jeje. Amina mukwano. Kama baze omuwanguzi waffe. Amina sawa Ala yebaza Katonda manyo na ambassador Anthony National kumasio kwa mtini kugenda mugiri. Yebaza Katonda eyawanguzi muwanguzi waffe oyo. Amina ate nebaza Katonda yakola mu mwami Sirwadda omulimu omulungi obusanga sawa yakakati mukyala wa amwenyumirizaamu nga ekimukwasa nsonyi kumwanjula bwekirise so ekiboneke ndo iriza Mukama bamperenyamu. Omwami walabika oba ekizibu kyakumwanjula eri banno bwekiri Musumba bwekiri
Omusema abeera bw'olaba mukazi Kiringa. kwekwakulako nga kyagala kutambula nawe. Bwekiri. Kati olaba n'omwami wange mwenyini saawa zino bwe ndabika obubi amazima tatambula nange tomulaba awo naye bwe ndabika obubi tabaako na muntu lumu twalinga nali mulwadde nga nvaako mu ddwaliro kati yampita nangamba jangu mu ddwaliro onsisinkaneyo nagenda nga nyambadde ebigoye ebyatayagala naye ase balina kati engoye zayagala naye yeeroboza kati nagenda nga nyambadde engoye zatayagala omwami wange yandekka mu kkubo nampa transport nze neninya nenzirayo nga atambula ali eri nze ndi mabega nga tali kutambula nange nga ntasobola okulaba nga ndiiswala nampa transport nenepakira nengenda kati bayagala abamu nabo baagala tubeere nga tubalabisa bulungi fe abakyala nga tulabika bulungi naffe abakyala tuba twagala abami baffe nga balabika bulungi. Sebo naye kati ayawula. Hello. Amina kastonzigirako radio. Munange nzimu wangu Simon Matuga. Sebo wange. Mwangu waffe Yesu yebaziwe. Amina sebo. Hello. Amina sebo. Munange naffe bwe twali bana batujerega bajerega ne bagamba nti nze batukana okumpita akamukene nnono. N'omwami wange bamugamba bingi. Byonna byayogedde byatuliko. Naye Yesu yeeraga ku lunaku lw'embaga. Akweka bakibe. Amina. Naffe twali bwetutyo nga munange nali nzikanzize nti nali mutabani wa Katonda. Munange Katonda ne yeeraga tulina abaana bana. Amina. Batabani ba Mukama batuweera. Batabani ba Mukama. Bakitegeera bajateeka basitani fa ba Mukama bajatulekanga bafindo beegendereze. Batabani ba Mukama nange Mukama yakiŋŋamba nti alinenga ekyabakusanga. Olaba nange mukyala wange yatuukanga n'obutaja akundaga mikwano gye wenfaana gye nafaanananga. Okakasa. Weewaawo ng'ebisaati binene ebigoye tebitegeerekeka. Nkugambye. Muba mukiwulira bubi. Wanje? Muba muwulira bubi omukazi obutakolagayo. Naffe tuba tuwulira bubi ku mitima. Naye olwatuuka kukkiriza nti mu butuufu kkanisa yonna kati ntegeera bamanyi era beewunya n'okwewunya kyati bagamba naye ono Simon yali owaluli oba mulala. Babisaati bwe babayita basingo. Babitanga bisaati bitegeeka naye olwaleero nziriza Katonda ekitiibwa omuwanguzi waffe Mukama akuwa omukisa togezanga n'okyuka. Sisobola kukyuka ate naye musabira aleme kukyuka. Sisobola. Amina. Bwembanga namukkiririza wali mu Nigiina ate kati wano mu ngato sisobola amuleka. Njamulemera. Abakazi bamanyi bangamba abakazi banomera mu bwavu. Ate abasajja banomeranga. Ate naye ekintu kimugamba nanyo nemugamba nakukkiriza mu Nigiina. Naye togezanga n'onobera mu ngato naawe. Tonobanga tewekyanga nga mu kaseera akasemba ekyo nkimugambe emisana. Ekyo namugamba nze ndi direct nimanyi bwe nsobola okugenda olw'ensonga nina yakumpa oyo genda opa sina walala akayimba ako batuna akaleeto bakana togeza nze nnono nkyawa ako kagamba katya togeza nze nokyawa ndikulopaye wa Katonda ako akwasa Mukama nyinyo gye kagenda naye nako kankolera era akonze ngenja mulopa tagezanga abanange nkulisira ddango oli ku bunkenke kati manji munange no mwana politizo n'ekikubata okuva mu kintu kigenda mu bwanjisebo eva simanyi singa waganda omwami sera wadda simanyi oba wandifunyeyo omwami ndowooza sandifunye bwe ŋŋamba ne bwe nandifunye ndowooza sandigumye naye twebaza Mukama okulaba nti wawulira eddoboozi n'ogonda ne basinga okali singa bawulira eddoboozi ebyo Mukama abakeerenye omukisa bali kuwangula ekitiibwa kimuddire ne mwami Kikompola bw'agenze embaga esembera eddoboozi ne likyukira ddala bannange abaami bawaseeko Katonda akyusa eddoboozi lyakyukira ddala wanje munnange Alo. alo Kama yeraza musumba jeje. awe bwekitiibwa
Mukama yebaza omuwanguzi waffe. Amina mukwano. Webale kuwangula mukwano. Ekitiibwa kidire nanyini waakyo. Ate webale kugondera ddoboozi lya Mukama. Kyekisinga obukulu ataawe. N'otwala ekyo ye kye yakuwa naye ng'ate gwe walina ekifo ky'oyagala. Mukama n'akyusa choice yange. Tukiziza Mukama. Ate naffe basinga otufunyeemu ekyokuyiga. Amina kyekisingira ddala ky'obukulu. Mukama tuweera omukisa. Ekya Katonda kijja nga kiri awo bwekityo naye nga kyekiba ekirungi. Nga munda omwo mulimu ebiriisa. Mukama akuwe nnyo omukisa mukwano. Mbeera bulungi Busumba Jjajja amanya nakitendere siteeka mmenge. Amina. Ono agambye atya, the reason why some men, some are still single is this testimony. Ono agambye ensonga lwaki abamu tukyali basingo lwa bujulizi buno bwe tuwulidde n'agamba twemenye. Igivastin, thank you. Agambye atya nti remember Janet has been married for more than 40 years. Well, you as long as the shirts are cleaned and ironed. Twebaza Mukama yatuwasenga we tuli wano Musumba Tomu ge batubuulidde ebintu bingi era byonna tubikutte. Obuwanguzi ne tubufuna mu bufumbo bwaffe. Pastor Jjajja omwanguzi atwe ku scripture ze yawanguliramu priest kirungi Saudi Arabia. Oinayo ke kyawandiikibwa kiweekwata kuko. Kati ekyawandiikibwa nga basingo nze nabuuzanga nnyo Mukama nga ngwa mukyawandiikibwa kinamujulizanga kubanga nze nali omuntu ayagala okujuliza Mukama namujulizanga namugambanga naye Mukama kyawandiikibwa ekyandika kye namujulizangamu bw'osoma Yeremi ani oluberyeberye oluberyeberye 2 olunyiriri olw'18 waliwo ekijulizaawo Mukama ng'agamba nti Katonda yatwagala Katonda yalaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka kyava mukolera omubuzi omulungi amusaanira okiraba nze najulizanga nnyo Mukama nengamba kati Mukama omubeezi wange aliruddawa egwaŋŋamba omulungi ansaanira aliruddawa nze nakiremerangamu nnyo n'ekirala kyalinga omubuulizi nnya bulunirwa kumekaawo nakyo wagambira nti si kirungi omuntu okubeera yekka omubwagwa omwagolokosa munne kati ekyo nakyo nakikabira basomere Igivastin kanti kusomera ebyawandiikibwa bino babadde n'ekibuuzo kyagambye nti ambuuziza kibuuzo kiri waneeno is being single a curse, is being a single bondage. Katukikudiremu mukwano gwange waneeno Bastini mubuulizo oyo nnya omubuulizi terulinga lwa 14 14 kama tumwebaza olw'akaseera kano nseruli eyo nnya olunya olw'omwenda lugamba nti babiri basinga omu kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne naye zimusanze oyo ali yekka bwagwa so nga talina munne amuyimusa nate babiri bwe bagalamira awamu lwe babuguma naye omu ayinza atya okubuguma kwaba yekka omukwano gwange era omuntu bw'asinga oyo ali yekka ababiri be balimusobola n'omugwa ogw'emiyondo 3 tegutera kukutuka okitegeera kati mikwano gyange nze ekyo kyekyawandika kyenatambulirangamu n'ekyo eky'oluberyeberye 2:18 ekyo n'eyo omubuulizi awo nze bwe natambulira mu mbeera y'obwasingo nga nze njukiza Mukama ngamba nedda Mukama nze wano wayogera bwoti naye nziraba Mukama ndizekka Mukama nze ndizekka Mukama sirina munnange kati sano bwe naagwa ani ananyamba bwe ntyo nze nenjuliza ngaawo Mukama era ano ate ku lutalo nze ku lutalo no Daudi ono yansomoozanga nnyo ku Goliasi amazima nagwa mu maaso ga Mukama era bw'osoma Samwiri okisooka olunyiriri olwo 17 26 paka kwana 5 olaba nga amazima
nga Daniel ono nga Daudi yalwana nnyo ne Goliath paka nga yagala okuteeka okujja ekivume ku baana ba Isirayiri. Kati naawe obanga olina ekivume kyoyagala okwejjako oteekwa okulwana, olina okubaayo n'ensonga gy'oyanjwa amaaso ga Mukama n'okwekabirira. Sebo Daudi mu kulwana kwolooza temwalimu n'omukyala. Ate nkuwule teyafuna ekitiibwa. Bamuwa n'omukyala wa kabaka, omukyala mwana wa Kati kabaka. awo bannange ng'onaalwana genda ng'olwana ng'olina ensonga. Baayo n'ekintu ky'okooye. Daudi yali akooye okulaba Goliath nga kyetala nga kyonna kyefuula okuba kinaggwano. Daudi yali akikooye. Kati nange nali nkooye ekivume ekyo ekyokugamba ako ke kalodeko omutima ako ke kakati kabisirani bwe kati tekafumbiro ng'ekyo ebivume bikooye. Nange nembaako nengamba nteeka okulwana Goliath kyewaffe. Nteekwa okulwana kino Goliath ekyali kyanelipako okumala lino ebbanga nemeega ne Goliath paka yina kimeega nange. Olwaleero bakuyita mukyala. Kati nebampita mukyala Serwadda. Kati mukwano gwange ali nawe Rwanda. Haleluya. Nange twagala okwebaza Katonda. Ebadde Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ddala kiri nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Mukama n'alyoka amukolera omubeezi. Ebintu ebisinga baddambuza ebibuuzo. Yes, Bible yes, Basajja. I have an elected scripture Gambetia nti omutonzi electric blanket. I also have Isaiah 5:4 says the maker is my husband. Okay, tetukiganye nti omutonzi waffe yani omutenzi waffe ye Mukama. Kino kyo tukyebaliza Katonda tutanyo kikubisa omwoyo gwa kawuula nga gwagala okufuula omwami waagwo buli kaseera gukozesa. Ekyo kyetukozesa okubisa omwoyo gwo gwakawuula n'ogugamba nti omutonzi wange yani omutonzi wange yananjogerezanga mu butuukirivu n'obutukuvu. Ayogeraawo mu butuukirivu n'obutuukirivu nti ye mwagenda otwogereza. Mikwano akadde kanziruseeko ate olwaleero tulina live service ate naffe bwe tuva wano ate era tugenda mu service okuweereza. So njagala kubanga mmaliriza mu kaseera akafaanana bwe kati nja kukusaba oteeke emikono gyo mu kifuba. Waliwo n'omuntu oyo ankubira essimu ng'agamba ate nze sinnalokoka. Teweegamba ate sinnalokoka. Teeka naawe emikono gy'omwami gwe giteeke emikono gyo mu kifuba oyatula ebigambo bino ojja kufuna akadde ate akajja wano emutundwe osumululwe. Gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go era nga nzikiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa. Teeka amannya gange mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukama abanjagalire mu ddakiika mu tikitiki. Nsabira ku lusaala tu omusumba agenda kujja. Mikwano gyange tuba tugenda kusaba. Kitange Taata ow'eggulu nkusinza nkugulumiza kubanga ofuga ate ofaayo. Nkwebaza ku lunaku lwaleero kubanga walutegeedde era waluteekateeka. Taata nkwebaliza eri buli kinoomu awulidde obujulizi buno Mukama nga gwe wankolera. Taata bw'oba oyamba n'abalala gwe wanyamba gwe obayamba gwe wampisaawo gwe obayisaawo. Mukama gw'ogenze ng'onwanira gwe obalwanira okola ebinene ebiteekenyezebwa. Mukama bekolera ebikulu n'ebyamaanyi ebyenjawulo ebisuukulumye ku baana abalala bonna ebisuukulumye ku nsi kubanga ensi n'okujula kwayo byonna bibyo naye Mukama okola ebikulu ebisuukulumye ku nsi. Mukama gwe kolera ebikulu gwe botukolera ebikulu gwe bakolera basanyuse bakolera kyonna kye byeyayanira abakwesize Mukama Taata bakolera ebyekisa. Mukama baviireyo bayambe Mukama kubanga kyawandiikibwa nti njagala abanjagala n'abalinyiikira okunoonya balindaba. Mukama eri abaana abanyiikidde okunoonya eri abakyala banyiikidde okunoonya eri abaami banyiikidde okunoonya naye ku mulundi guno leka bakulabe mu kusaba kuno n'okusiba. Leka bakulabe baviireyo Mukama bategeere nti gwe Katonda okola ebinene n'ebikulu mu Kristo Yesu Omunazaalesi. Mubeere bulungi mubeere n'eddembe. Mukama abaagale. Njagala nnyo omwami wange mukulu Serwadda John nkutumidde wonna wooli. Nkwagala nnyo owamu n'ezzadde lyaffe n'abantu bonna abayimiramu naffe mbaagala. Abasumba mwonna mbaagala. Musumba Gigi nkwagala. Mukama kuwa omukisa akukole bulungi akole nga okwagala kwe bwe kuli mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Mubeere bulungi. Mukama akole kwagala kwe. Mukwano gwe fa walungi twagala okwebaza Katonda mu kaseera akafaanana bwe kati.
twagala kwebaza mukama kaseera kafanna bwe katika badde kansonga era kabadde ka buwanguzi gye tuli eri abafumbo nammwe abagenda mu bufumbo mukama abampeera ennyo omukisa ogw'amaanyi era tugenda mu service eri live musumba agenda kubeera wano mu service era ng'atuwa omukisa era nammwe abala mwenna mbaaniriza katubeereyo mu service nga tuweereza Katonda mu ngeri ey'enjawulo mukama abanjagalire atakuumira mpeera abankuumira nsigadde ndi Juliet Jjuuko jjajje wamu n'omuwanguzi waffe Morris Rwadda mweraba Oya.